Yes, munna Kampala munna Uganda. Abdul Mulaasi kataba mutte mutukula nkugambye Rasta Smart Bad Boy Abdul Mulaasi ngenda kusiba famu ey'abakazi ntekeko sengenge nakuyimbira swimming pool yalendeseza mama w'abaana n'omuyimba obulala bungi. Omusajja ono Emagombe Asimbyeeyo Kitooke bakubya Abdul Mulaasi mutukula kataba mutte atenga wetwogerera Lwasa kyeyakoze Diana Nabatanzi enfuufu bagibeta embwa ekikola kalo embwa ekikola bulo zit embwa ekikola kalo bannange. Lwasa yabadde ku mukolo gwa Posiano Rakataka ayese mpola mpola ng'alina Angel n'alabika ogayo omulala omumpimpi yabadde akwata video. In fact bamuyita Smith. Gayo yo is a YouTuber also. Smith, I think Smith yabadde awo ne bakwata ka video. Jukira lyo omukyala babadde bamukuba embaga jo Precious Remy jukira yako omukyala wa Lwasa nga ne Lwasa ali ku mikolo gy'abantu emirala naye kyeyakoze yalumiza abatesi yalumiza abayaye muganda wange gyabadde history getugenda kutuusaako ebimu ku bitambula mu ggwanga lyati Uganda. Albamu yazawo yafulumye mpola mpola genda oginonyeko buyimba bwa kabi nagambye nti Jose Camille nali mukolo oluyimba ne Bebe Cool anytime from now oba shooting a video Bebe Cool agenda kuta oluyimba jevude wa Bebe Cool ku Friday ja lwakoledwa producer Ronnie mpola mpola atukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Jimso number one rich boy Max Sudi Junior. Webale kuba nti otambula naffe webale kuba nti otwagala webale kuba nti osubscribinga gwe alina business ayagala okutuwa business ayagala okumbuuzaako ayagala okukola ekintu kyonna oyagala kulanga ne Uganda Mukamooli oyagala kubuuzaako rich boy yawo Jimsowo wandike namba eno eri +256 787 009535 nkiddamu oyagala kulanga naffe Uganda Mukamooli oyagala kumbuuzaako Jimsowo ng'omuntu enamba yange ya WhatsApp eri +256 7 yes it is +256 787 009535 eba eri 0787 noti chenda mutano asatu mutano ya WhatsApp ne call onfuna bulungi nnyo ne tukola business oba nombuuzaako mpola mpola nesobola okuba nti ekintu kitwala ku next level. Olwaleero nzikiriza nkusobola okuba nti kutuusaako amawulire agafa mu Uganda ga musajja mukulu amanyikiddwa nga Lwasa kwogata ne Abdul Mulaasi nga bwekigenda okuba nti tutambula kasavu kanyama kutwalako Lwasa Diana Nabatanzi ne Abdul Mulaasi. Now kasookerewo Abdul Mulaasi then nkusembyeyo ne Lwasa omuyimbi owakadonkamu nzalo ye Masaka ensi yonna emumanyi y'omu ku bayimbi abatambulanga n'abakyala mu kibuga Kampala nga baba agenda embala kyasooka okugamba gwe promota mutuute kwe kukwata abawala abakyasinza okubeera okutukula oba muddugavu oba brown oba faanana atya naye ng'atukula nga alina baasi y'ennamba agijuza bakazi baasi etiika abantu 5 ku 100 ekitegeeza nga ebifo bya baasi ebyo okujjako kondakita ne driver ng'abakazi 10 balina okugenda nabo ku show abakazi bonna sitona mu hotelo yemu kwegamba abakazi abo bonna ng'abatambula. Omusajja ono gwenjogerako yakuba hits nyingi n'atuketsera n'ateeka Jose Camille ku munkenke Camille n'amugamba nti blood va mu kadongo kamu okubeko raga kuba ne raga omukubira omusobola. Omwana ono yakuba oluyimba lwa raga Rasta Smart awo yagendera Kamiliyoni bwatyo n'amusuula era abawagizi ne bamukyawa ne bagamba Abdul Mulaasi byayimba tebitegereka. Abdul Mulaasi Emagombe Asimbyeeyo Kitooke omanyi wano mu Kampala kati kizibu nnyo okukola show Masaka n'ebisigaddewo so kati awali akalembezaako okukola show ye mutukula ku boda ya Uganda ne Tanzania. Boda eyo abayimbi bangi bakolerayo ate abayimbi bangi abafunayo obuzibu. Last year mu lockdown walaba DJ Shan Ziza Bafana ne bakyali abalala Bosco Music basobola okuba nti bakwatibwa ne baggalirwa nga bagezaako okuba nti basinikinga mbu bava Tanzania naye nga babakwatiraawo ne basula mu kkomera okumala wiiki 2 era nga oba oliawo gavumenti yasobola okuba nti bakubira gavumenti omulanga ne babata nga bamaze okuba nti oba oliawo batebwa gavumenti yabakwata nga bamenya amateeka ga COVID still
nenga abayimbi baavu so baba ne bakitunamu ne bamuta era nga abayimbi abasinga bayimbira nnyo mutukula kubanga ewali free space basobola okuyimba. Abdul Mulaasi abadde agenze kweyiyanga nawe bw'omanyi ebya Uganda byakiyaye n'agenda okuba show afande yamukakanyeko n'amukuba mizibu. Alina eddibu wano mu mabbalibbali wano eno mu nsonda alina eddibu alina erinnya eryo eryafaako eryo bamukubye ne baliddamu erinnyo baalimenye. Abdul Mulaasi n'atabukira omusajja. Abdul Mulaasi najjayo kamera n'agamba ati gwe kama nimbaya tomanyi gomanyira nze mampita Rasta Smart #1 bad boy Abdul Mulaasi made in Uganda. Gwe ngenda kulaga nti nze va Masaka. Nakwata kamera namukuba ebifaananyi n'agamba mbiteeka ku TV. Afande yabadde tamanyi gwakubye ng'akubye superstar wa Uganda. Omusajja natandika okwegerera Abdul Mulaasi namugamba Abdul bambi nsonyiwa sigendedde kukuba mbadde nsaba ebintu bino tumalire tubitugenda mu mateeka mulimu gwagenda kufaana ebisigadde bwe bityo. Abdul Mulaasi namugamba niye gamba okutwalira amateeka mu ngalo. Yoga benyoddemu awo. Abdul Mulaasi akubyemu omusirikale empi n'azimuddiza mpola n'amusasuza ssente. Era nga Abdul Mulaasi yafunye akasente akasobola okuba nti kamujjanjabya. Later on basobola okuba nti balikoseringa n'omusirikale ono ne bajja mu kibuga Masaka mpola ne bekubya n'obufaananyi bonna okulaga obwasseruganda. Era nga Abdul Mulaasi sawa zino agenda maaso n'okuba nti yejjanjabya. Ngenda agamba abapoliisi timukozesa nnyo amannya gasuse. Buli wa poliisi alina emmundu ne batuuni alowooza nti obulamu bw'abantu bwetoololerawo abantu balina obulamu butono ogenda kukuba omuntu w'abandi afe kati bw'omutta abeewabwe ogenda mugamba. So nolwekyo bapoliisi temukoba kukwata basita bokka bulungi wano mutandika okuyisa bannayuganda bonna obulungi kubanga ffenna twetaaga equal justice not so equal justice gye tulina okuba nti twetaaga ekintu kisobola okuba nti kitambula bulungi mpola. Abdul Mulaasi nabwe kityo yawunya okuttibwa. Afande yasobola okuba nti amwayo akasente era Abdul Mulaasi ali mu kwejjanjabya. Abaana tuveewo ng'ebyo bikyali awo ffenna tukimanyi Precious Remy bamututte kati wa Raymond kubanga baawe ye Raymond ate n'omukyala ye Ray oba Ray oba Precious Remy. So bamututte. Omukyala ono yaliko omukyala wa Lwasa ku weekend naye yabadde ku mukolo gwe gumu ne mukyala wamanyikiddwa nga Angel wabula yabadde talumya Remy. Lwasa yagambye nti obuzina ne bupeke bwakola agenda mu maaso kuba nti asabbalaza n'okuleka omukyala eyadibira ku lujja ewaka agenda mu maaso n'okuba nti abonaabona. Mukyala kyeyadibira ku lujja mbuddayo Nabatanzi tasobola kuba nti afuna bamuwasa mbuye ebisiraane mbalina biyitirivu si byaffe bya Lwasa. Era yavuddeyo n'awanda omuliro n'agamba nti olaba omwana gwe baanaaza olweza yafunye mu America naye ate ono waawano ali awo azunga buzunzi mu basajja ali awo. Lwasa yasobola okuba nti azina amazina ag'enjawulo. Omusajja mukulu amanyikiddwa nga Posiano Rakataka yabadde agenda mu maaso n'okuba nti naye akuba embaga amakeke. Rakataka mochi muvuzi wa motoka za mpaka boyo badde omumanyi obadde tomumanyi. Yes abadde muvuzi wa motoka za mpaka. Omusajja oyo yafuna ebizibu bingi. Rakataka oyo bamukwatako n'omwennyanja obutaana okuba nti betuukeyo Masaka. Polisi nemuyiribya bulungi n'agendako mu Mereru zira n'avaayo. Kwegamba nasobola okuba nti abiwangula ensi eno. Amanyi abasajja ba NRM tebabasiba nnyo mu Uganda ng'oyagala okuli obutaala babeere wa NRM. So babale ku mukolo Lwasa n'agamba nti ng'ovuddeko koli omukyala yadiba kati Rape bamututte ennyonza amulina oli yadibira ku lujja talina kyatugamba. Tetumanyi omusajja oyo dena Nabatanzi yamukula era kyonna mwanyi naffe nkuweesa nnyo ekitiibwa nkuwanya ekitiibwa nti ogenda mu maaso n'okuba nti weekuuma toyogera nnyo era nze sister I respect you much and so much. With that nzikiriza nkugambe nti Abdul Mulaasi yawonya okuttibwa era ng'obulamu bwe bwabadde bugenze. Byebyo ngenda kusaba wena alina bizinesi yaffe oyagala kumbuuzako ng'omuntu wandika akanamba kana ka WhatsApp eri 0787 009535 0787 9535 ojja kusobola ng'ofuna strictly business. N'okumbuuzaako bolina kyoyagala kyonna okumbuuzaako tuka WhatsApp namba eyo
netusobola okwantogera mu mpola naye nga sina kulaba business mwera kutambula naffe genda maaso nokuba nti subscribing ofuna ebirungi ebigenda maaso nokuba nti bitambula mu Uganda osobola okuba nti obyefunire okuva wano yes era osobola okuba nti olaga ensi nti Uganda Mukamooli yesinga ye batugamba ti nga bwe batugamba ddi fe abaliko. Bye bye for now. Yenze Rich Boya Maxudi Junior made in Uganda.